Dokolo kitokota si kisaanikire sawa ya kuyiga kalulu munnange buli omu agamba nti wakiri nja kufiirako leka abalonzi basalewo naye nga nze nja kuba nga nkola ki buli omu amanyi ye muwanguze mbaniriza ab'emikwano ntwala omukisa guno kubanga mbakulisaayo yonna gye mutambulidde olunaku olwaleero kati suubire nti buli kimu kitambudde bulungi ate nga namwe gye muli bulungi gigenda gitya gitambudde gitya wetulinya obuterevu okuba nga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo era kyenjagala obagamba kikimu nti mutuule mukalire munywere amawulire nja kubanga nga bawa era nja kubanga nga batuusaako. Tulaba nti munnange enteekateeka nga zigendera mu maaso ddala ddala eri mu Dokolo district nga abakulembeze b'ebibiina ab'enjawulo n'aba flag bearers aba different political parties beeyongera okuba nga beeriisa nkuuli okuba nga bagenda bapulezidenti b'ebibiina eby'enjawulo okuba nga basapootinga abantu baabwe mu kunoonya kalulu. Awo nno wetulabira nti munnange ne pulezidenti essaawa eno acting president wa National Unity Platform omukyala amanyiddwa nga Dr. Lina Zedriga buterevu naye yasobodde okuba nga akwatamu abakulembeze ba National Unity Platform ku mitendera egy'enjawulo n'abagamba nti tugende ku ground tubeeyo tugende tube nga tuyiga akalulu. Ajjukira nti omukyala akwatidde National Unity Platform ebendera y'omukyala amanyiddwa nga Ageno Harriet oyo no gwe buvuddeko twamulaba era baali omukulembeze w'ekibiina nga bali ne Dr. Lina Zedriga we batyo we baamala ne baba nga bamwanivairinga officially. Definitely abantu baali bangi naye bo mu kusunsula kwabwe gwe baalaba nti yasaanidde era we batyo ne bamukwasa kaadi ne bamugamba gwagenda okuba nga akwata emunvuuli. Kati oyo yayina munvule oba yayina umbrella omukyala amanyiddwa nga Ageno Harriet era yali mu lwokaano n'abalala. Akalulu kano kalimu abantu bangi. Omukusooka twalabako nga waliwo abamu nga bagamba temufrontinga muntu tuleke gundi eyitewo. Nasooka ndabako aba FDC nga bagamba nti baagala kuteesaganya n'abannakibiina kya National Unity Platform baleme okuba nga bafrontingayo omuntu yenna. Naye gye byagwera nagenda okulaba ate nga pulezidenti w'ekibiina nga bali ne ono omukyala deputy president Northern Uganda omukyala amanyiddwa nga Dr. Lina Zedriga essaawa eno yali mukola nga acting president wa National Unity Platform in his mu kaseera kano nga pulezidenti w'ekibiina tali mu ggwanga nabalaba ate nga buterevu nga nabo baanivairinga omuntu flag bearer w'ekibiina. So kino kyategeeza nti pate zonna buli pate erinawo agikwatidde ebendera. FDC erina omukyala oli omukyala oyo nga ye muwala w'omugenzi Cecily Ogwal ate bano balina ono omukyala Harriet Ogeno twalabyeko UPC balina NRM balina sondowooza wano asinga yayitawo bagenda kuba nga beeraga eryanyi alina amaanyi munange n'abantu bwe ne sapoti ye yagenda okuba nga ate ekintu yakiwangula. Naye mujjukire nti esiiti eno oba entebe eno yalimu omukyala yali muna FDC yali muna Forum for Democratic Change omukyala Cecily Ogwal naye oluvannyuma naba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Awo no bagambira nti munange tulina okuba nga tukola ki tuteekawo omuntu omulala. So ekiri eyo ssaawa ya kakati kubanga bayiga kalulu balebe ani agenda okuba nga ate addira omukyala Cecily Ogwal mu bigere. Oyo omukyala abadde teyeerya ntama. Omukyala gwe nkugamba nti Cecily Ogwal abadde wa opposition ebbanga lyonna naye ne President Museveni yali amuwaana ng'agamba nti ye mukyala gwe yasindika ng'agenda representing Uganda naye nga tagipaintinga linnya B ngaba opposition essaawa eno betuyina nti aleka omulamu ogumutuute kubanga ate representing a country naddira mbu kubanga ate asiiga Uganda ekifaananyi ekibi okuleetera abantu balowooze nti Uganda mbi nnyo mbu ate Cecily Ogwal yeesibwa atyo bwe yali mbu ye omuntu gwe baayitanga ku kitebe ky'NRM n'abagamba nja kujja misana tuku kubanga siina nsonga lwaki neekweka nina okujja misana siina kyenkoze siina kikyamu nzize nga mwe mumpisa era mbu yagendanga ku kitebe misana tuku mbu nno mbu bana opposition abasinga
bwe babayita oba babayise nti baagala babasinkane kale ku mirimu egiri official taliko nti oba mbuno ki abagamba nja kujja ssaawa 8 ogw'ekiro muninde ku ssaawa 9 ogw'ekiro tebandaba kamera zijja kundaba nga waliwo ensangi zino nti simanyi kumulisa oba kulabisa biki ebintu webityo so mbuye yalinga ekintu akikola era nti nalaba ne bapolitician banne nga bagamba nti oluvannyuma waliwo baali bamukungubagira nti babadde bamwebuzaako nnyo era oba oliawo singa akyali mu bulamu bw'ensi eno saga zino ze tulimu eza Honorable Mpuuga biki oluusi yandibadde aziyingiramu n'osanga nga oba oliawo embeera ng'eteredde so ekiri eddokolo essaawa ya kakati egali okuba nga ate bayiga kaluje munakibiina kya National Unity Platform President aliko omukyala Dr. Lina Zedriga bwatyo yasobodde okuba nga asitula abanene n'abawanvu yayungudde gye bagende ku ground babe nga bayiga akalulu bo bagamba nti kufana kuwona etoonye gwake nti entebe eno bagyetaaga era nti balina essuubi ddene nnyo nti bajja kuba nga bawangula akalulu eddokolo nti bakimanyi nti eyo nti opposition yawamba ebitundu byeyo ate balaba nti mbu National Unity Platform being the leading opposition in Uganda nti bamanyi nti balina obuwanguzi n'abawagizi bangi nnyo side zeeyo so nti essuubi balina ddene nnyo nti kandidate waabwe akutte bendera ajjidde ku kaadi ya bendera oba omunvuuli ajjidde ku kaadi ya umbrella nti ajja kuba nga awangula. Yes, oyo nno ye mukyala so ndowooza obalaba era babadde bangi nga omanyi banakibiina kya National Unity Platform we bakola always tebalekerera abantu baabwe ba foot soldiers babaayo mu mbeera yonna okulabika nga basitula ekintu kyabwe mpaka nga kiwedde so kyemmanyi nti bajja kuba nga basiisira eddokolo basooke batambuze akalulu ako campaign ezo mpaka ndowooza okulonda we kunaggwa tujja kubalaba nga bavuddeyo gwe banaalangirira ndowooza bajja kuba nga abalala ate bakola ki nga bamubackinga up solongazi ndowooza ajja kuba opposition so byonna bwe binaatambula tulinya obutereevu tujja kuba nga tubibatuusaako mulabe naye nga ye omukyala ali mu ntebe president aliko essaawa ya kakati acting omulimu akukolera ddala nnyo namaani era nga we nakugambye nti oli yagenda okwawulira oba yagenda omulekera ng'afuluma eggwanga yagamba nti nkwesiga kubanga amanyi nti osobola nkuyinemu essuubi ddene era nzikiriza nti entebe gye nkulegedde si nnene tejja kukaluubiriza ekintu ojja kuba nga okitambula oba ng'okitwalira ddala mu maaso era naye omulimu agulina agutwala agukolera ddala butereevu nga we yagumulekera kyetusuubira nti after 10 days nga we yagamba nti ajja kuba nga akomawo after 10 days ajja kusanga ekintu nga kiriki nga kiri maldadi sana ndowooza nga wakyagala nga ye gwaleseeyo nga obusonga obutonotono bwajja kuba nga amaze nga mmaliriza okuba nga abisolovinga yadde ng'omugambo ogutokomoka mungi waliwo omugambo ogutokomoka nti yadduse yabadde akola ki entebe yamukayiridde simanyi akaliro kangi wulira akatengo bla ebigambo bingi naye kyonna kyekiri njagala bagamba nti tujja kuba nga tubibaleetera era tujja kuba nga tubibatuusaako yonna gye muli yonna gye musinzidde musigale naffe tukomaawo.